Yes, ogambo tya munakampala ogambo tya munayuganda wasuzo tewasibyo tewalidde kaki wanyedde kaki wakafunye oba tunakafuna bambi watunakafuna mukama kuteremu obanga osobola okuba nti okafuna osobola okuba nti nawe deserving happiness mu nsi muno mu bukyanga bakugambanga okuyimba ng'olina Farida Nakazibwe omwambala ngoye zifaanagana kati oli awo otwasamiranga Black Market Records byakubako ennyimba zo sebo wetereze Bruno K bani ababimugamba yabadde ku interview emu ne bamulangira okubeera ne Farida n'okuba nti obuli awo yasfairing okuba nti afokasinga ku career ye ng'ali mu bintu byamubuliri ebyomubuliri byamufukira ebyomubuliri era nga ebyomubuliri byamutabukira ddala ekintu ekimutabukako mpola mpola omusajja ono anamaliriza nga akutte zero mu system nga wekirina okubeera nti kitambula era nga wetwogera Bruno K bamusalayo dda bamulekayo dda lwaki Farida lwaki Bruno K engalo zipointingwamu ye Farida ye Bruno K yazeemuki bitugenda okubanga tutulusako Bruno K yagambye nti mu mwaka guno ogumu ntadde ennyimba 6 era nga mukuba nti buli awo ntadde ennyimba 6 ne banamuli mwogera nnyo ebitakwatagana kyova olaba ne Suna agenda kuba nti akusiba gwe kano kakaiza tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambiji Jameson ambalo n'ekibo ya Maxud Junior made in Uganda balikuba nti otambula naffe balikuba nti otwagala balikuba nti obeerawo ever yes netusobola okuba nti tutambula nga system gyerina okubeera nti ebeera mpola mpola kukkirizamu gwe wena unfollowing angenda kusaba ekintu kimu ogenda maaso nokuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tugenda maaso nokuba nti obuli awo toyimusa ffenna tusobola okuba nti tutuuka gye tulina okuba nti tutuuka mpola mpola nawe osobola okuba nti onyumirwa mpola mpola nawo katusimbule kubanga n'obudde tewali yes Black Market yabadde n'obuzibu ne Bruno K ngeno record label yasigninga Bruno K nga egamba nti oboli awo Bruno K in fact Bruno K yabadde ne problem ne Black Market yamusigninga era asobola okuba nti avaayo n'agidukako mpola mpola na resigning okuva mu record label eyo nga agamba nti tebamukolera byayagala ate bano abasajja babbi mukola research wenjawulo ku interview emu nsobola n'okujogera yabadde ku interview emu yabadde ku NBS FM NBS TV musajja mukulu ono nga Uncut Karakata Bruno K yasobodde okuba nti oboli awo bamubuuza nti olowooza lwaki Black Market yasobola okuba nti ekusulawo nayo byayogera wabula amazima amatufu gavuddeyo nga Black Market balumiriza okuba nti Bruno K yasobola okuba nti obaoliawo aluzinga focus ku kuyimba ng'ebiseera ebisinga bagamba nti yabimalanga ne Farida Nakazibwe Black Market Records bagamba nti Farida yamalira Bruno K obudde bungi era ng'ebiseera ebisinga tebaali Farida nti ebiseera ebisinga ya drivinga nga Bruno K wrong n'okuba nti buli abakola ebintu ebyenjawulo Black Market bagamba nti bano batandikanga n'okwambala engoye ezifaanagana ebiseera ebisinga nti ng'omukulu ono akeera ku makya n'avuga Farida n'amutwala ku mulimo n'avaayo n'akomawo ewaka oba n'afuuka houseboy ng'ebiseera bya studio byali bitono ddala naye ng'ate ebiseera by'okunyumira ne Farida byali biyitirivu so baasalawo okuba nti buli awo balaba ng'ekintu tekijja sobola kuba nti kiwakinga out kwe kusalawo okuba nti bamutamu style era nga mu kumuta bamuteekamu ssente empitirifu ddala okusobola okuba nti bakola videos ne audios n'okuba nti bakola promotion nga balina okusooka okuba nti bazikwata bazigiyo mpola mpola basobola okuba nti nabo bazaayo akasente bedizaako akasente mpola mpola Bruno K agamba nti bano bawayiza balimba kubanga nabo bakimanyi bulungi nti ebiseera bye baeranga ne Farida byali bitono ate n'okubeera ne Farida mukwano gwe nnyo gwayagala si kibi kubanga ate mutalina kufiira mu studio so n'olwekyo naye yafiisangawo obudde oba mukwano gwe gwasinga nnyo okuba nti ayagala ne basooka okuba nti bakiringako bonna n'okufuna good time together era nga basobola okuba nti obaoliawo nti Farida era alina kyeyamugattako even before record label eyo okuba nti emusigninga nti Farida alina kyeyamukwatako gyeyamutuusaako era nga agamba nti business yatambula bulungi nga amaze okuba nti bakwatagana ne Farida tight so aba Black Market beboogera nti omusajja yabeeranga ne Farida Nakazibwe nga bambala bifaanagana batambula bonna bali ku budde na bali kuzituwa bonna nti si kituufu twagendanga mutuwa naye era twali tugenzenga kukola era nga mu kugenda okukola
tukola bingi ebibala byetwafunamu mwezo gundi mutuwa zaffe. Twagenda mu maaso n'okufuuka ab'ettabo, twagenda mu maaso n'okufuuka abakabi, twagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo tuteeka music waali tatuukangako. Ebiseera ebyo twakola distribution n'abantu ab'enjawulo ne kampani enjawulo ez'enjawulo, era nga Farida yanyamba nnyo okufuna collaboration ez'abapalaso, yanyamba nnyo okufuna collaboration ez'abanera ali, yanyamba nnyo okuba nti afuna collaboration ne Daddy Andre n'abantu abalala b'enjawulo. Asobola olwekyo gwe bw'ovaayo n'ogamba nti oba oliawo nabeeranga ne Farida nga tetulina kye tukola oba olimbye. Bwe twogerera Bruno K ne Black Market bali mu lutalo lwa content, ani nannyini content, oluvannyuma lw'okuba nti oba oliawo bagenda maaso n'okuba nti bastrikinga video zaabwe ze bateeka ku YouTube nga bagamba nti basaanidde kuba nti oba oliawo baziteekayo olw'ensonga ezimu oba endala. Kino nno Bruno K batestingako obukambwe buno ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Nina Rose, era nga Nina Rose otwogera ali depressed neddalu yali good mpola mpola lwakuba nti oba oliawo eno kampani egenda maaso n'okuba nti bajjako content waabwe ku YouTube n'emikutu emirala egya streaming lines endala okuli Boomplay, okuli Audiomack, okuli Apple Music, okuli Deezer, okuli zonna bagenda maaso n'okuba nti babajjako, era nga kati saawa zino banako baziba akasente balina we bajja akasente, era nga yensonga lwaki owulira nti ebintu byagenze maaso n'okuba nti bitabuka. Yes, mpola mpola naye nga bano bagamba nti abo bonna tebakolanga. Oli yalinga mu basajja nanjaye, ebiseera ebisinga Nina yalinga mu basajja nanjaye nga bamugamba jangu tukola ne Daddy Andre mpola mpola nga basinda kaboozi. Bagambye Bruno K naye bamugamba ng'okola ng'ali ku kambe anyikidde ku kambe wa Farida Nakazibe, so nga ate ebiseera byali bakozesa ebiseera byamalanga mu buliri nga beesanyusa baali badde nga bakola. So n'olwekyo byebyo ebimu ebifa reason Black Market gyegamba, naye nga ate Bruno K yavudde n'abiwakanya agamba nti nedda abantu bateekawo just kibeera, kuteekawo kibeera bubeera ekisobola okuba nti oba oliawo yes nti oba oliawo basobola okuba nti bafuna public sympathy n'okuba nti oba oliawo babakyaya n'okulinnyirira n'okuddugaza erinnya lyabwe mu bantu, so nga ate bo bennyini be babbi bakondo banyazi n'abasigaddewo. Yes, era avudde n'agamba nti nga next nga gundi bwe yajja twala omuntu mu kkooti olw'okulinnyirira erinnya lye mpola mpola mulekuba nti mutambula naffe amannya n'eddoboozi bamutantana Jim. So Rich Boy Maxod Junior. Okay, but Bruno K ogamba nti obanja Black Market Records naye nawo bagamba nti no mu kifo ky'okuyimba music wakubayo oluyimba lumu ate wabeeranga na Farida nga mwambala ngoye zifaanagana. Bafani bange bamanya amazima. For those that follow me, kati huo mwaka nyimbe ziwe mukaaga with videos released. So a point your days. Anti bagamba bw'owangala nnyo na Farida yatwala obudde bwo mufutoya keiza ina obuzibu bumu ate bwe bugenda omusiga ekitali ebisuubizo bakaluge mu ttooyi era ne Suuna agenda kusiba Suuna agenda kusiba lwakweyogeza bitakwatagana. Suuna yani keizi ndeka ankati sabula tukoma